بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويكتوى الله تبارك وتعالى تمبازا ننيني وينزا تمسبى الله تبارك وتعالى كريزي مريم وجفه سنو بيونو بيفه إلى الله تمسبى أتمالي روبيتا وفه آمين. Twafunye wano okubuuzibwa ebibuuzo ne tulagirwa abakadde baffe tuberenga tubaako kitubyogerako. Musaba Allah tabaraka wa ta'ala mpa obusobozi obwo obunanyambako okubeera nga engeri gye ngenda okwogerako ebibuuzo byammwe bannange ekwatagana bulungi n'amateeka g'obusiraamu. Mwanyi naffe gwe bayita Hamida bintu Khalfan tubuuzizza wano ekibuuzo n'agamba Seeka Kakande bwe yali ayanukula ebibuuzo n'agamba nti mu kitabo kye bayita Hisnul Muslimi mulimu azikaari ennafu, naye teyatubuulira azikaari ezo zeziruwa, so nga ate ekitabo ekyo bangi tukyeyambisa naddala mu kujjamu azikaari ez'okumakya n'olweggulo. Tusaba Seeka yenna atuyambe. Naam, kakati munnaffe mukulu Hamida bintu Khalfan, ekigambo kye twayogerako twagamba nti bw'oba ng'oli mu kitabo ekyo kyennyini epeegi eya 38 edduwa eya 21 mu kitabo ekyo ojja kusiŋŋana nga sheekhe yagamba nti du'a usujudi atilawa, du'a usujudi tilawa, nti edduwa omuntu gy'asoma nga abadde avuunamye oluvuunama olw'okusoma Qur'an. Yagamba sheekhe nti omuntu bw'abeera nga abadde asomye Qur'an n'atuuka ku aya erimu okuvuunama, asome edduwa egamba nti sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin. Bwatyo Seeka bwe yagamba. Ne tugamba nti ekifo ekyo ekya okuvuunama ng'omuntu avuunamye okuvuunama okw'okusoma Qur'an tewali bujulizi bwawula zikiri bwawulwa dduwa nti eyo yedduwa eteekeddwa okusomerwawo, wabula bakadde baffe abawalimu batugamba nti buli zikiri yonna eyatuyigirizibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ng'omuntu agikozesa nga abadde avuunamye wadde ng'ali munda wa ssala akkirizibwa okugikozesa bw'aba avuunamye oluvuunama olw'okusoma Qur'an. Ekyo kye kigambo kye twagamba nti tewali bujulizi bulaga nti eyo yedduwa eyayawulwa nti eteekeddwa okusomwa yokka ng'omuntu avuunamye okuvuunama okw'okusoma Qur'an, wabula buli zikiri yonna eyeeyambisibwa ng'omuntu abadde avuunamye wadde ali mu swala akkirizibwa okugyeyambisa bw'abeera ng'avuunamye okuvuunama okw'okusoma Qur'an. Nekibeera insha Allahu ta'ala nga kye kigambo kye twakoonako, naye nga kino ekitabo kye kimu ku bitabo ebyasinga okukuŋŋaanirwamu azikaari n'edduwa nga ntuufu okusinziira ku nteekateeka yakyo insha Allahu ta'ala okuva ku ntandikwa paka enkomero kyobula nga sheekhe yagamba nti Hisnul Muslimi min azikaari likitaabi wa sunna, olukomera lw'omusiraamu min azikaari okuva mu azikaari eziva mu Qur'an ekitiibwa ne sunna. Kale insha Allahu ta'ala ekyo kye kigambo kye twakoonako nekibeera nti nno kisaanye kure bulungi. Wallahu a'lam. Munnaffe ono bamuyita mukulu Madina bintu Abdunur yasoose okutusomeramu ekitundu kyaffe wano mu Qur'ane. Twagasiddwa munnaffe watukoze bulungi nnyo, tusaba Allah akusiime. Yatugambye ekigambo kikulu bwe yamaze otusomeramu aya ya Qur'ani wano n'atubuuza ekibuuzo. Yatugambye yasomye aya mu suratul Baqara okuva ku aya ey'e142 okutuukira ddala ku aya 144, n'atugamba nti abadde asaba ku makulu ga aya ezo mu ngeri ey'awamu etaliimu kuvuunula aya ku aya. Munnaffe mukulu Madina bintu Abdunur ekimanyiddwa bulungi nti amateeka ago ge watusomedde Allah kusiime ge mateeka agakka nga gakkiriza ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam
okukyusa qibla okuva gyali ayolekera Baitul Maqdis okubeera nga ayolekera e Makka. Batugamba bannabyafaayo nti owekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam bwe yali akyali Makka nga tannabako, kuba mukimanyi mukijjukira bulungi nti okulaalikwa kw'esswala Nabbi yalaalikwako okusaala ng'akyali Makka. Nabbi yalaalikwako okusaala esswala zino eza faruda zetusaala ng'akyali Makka. Kale nno bwe yalinganga asaala tewaaliwo bannabyafaayo abamu bagamba nti Nabbi yalinga ayolekera Kaaba, yalinga ayolekera Kaaba. Abamu nga bagamba nti nedda yalinga tewali kifo kitongole kwegamba kyali kimulagiddwa nti bw'oba osaala yolekera wano. Kakati Nabbi bw'atuuka e Madina, Allah tabaraka wa ta'ala n'amulagira okwolekera ekibula ky'Abayudaaya Baitul Maqdis nga gyayolekera ng'asaala. Yamala emyezi 16 oba 17 nga bagamba bannabyafaayo, abamu bagamba 16 abalala bagamba 17 gye yamala ng'ayolekera Baitul Maqdis. Kakati olunaku olumu Ibn Abbas agamba radiyallahu anhuma nti Jibrilu najja ewa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'amugamba, baali bawukana, n'amugamba nti wadittu anna Allaha sarafani an qiblati lyahudi ila ghairiha. Nabbi agamba Jibrilu nti mpulira negomba njagala nti senga Allah tabaraka wa ta'ala nkyusizza nazija kukwolekera ekibula ky'Abayudaaya, kale waakiri nembeera nga njolekera ekibula ekirala. Bagamba nti wakana yuridu al-Kaaba liannaha qiblatu Ibrahim. Owekitiibwa Nabbi Muhammad yali ayagala kwolekera Makka ku Kaaba kubanga kye kibula ekya Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Kakati Jibrilu n'amugamba nti innama ana abdun mithluka la amliku shay'an, nti munnange Muhammadi nange ndi muddu nga gwe, sirina kennina, sina kyenfuga ku nsonga eyo ey'okukyuka kw'ekibula. N'amugamba nti fasali rabbaka an yuhawwiluka anha ila qiblati Ibrahim, beera ng'osaba Allah omulezi wo abeere ng'akukyusa akuzze amakulu akukkiriza okubeera ng'ova kukwolekera Baitul Maqdis, obeere ng'olekera ekibula kya Ibrahimu e Makka. Kakati bwe kyaggwa ekyo, Jibrilu n'atambula n'agenda. Bwe yagenda omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam waja'ala yadimu an-nazar ila as-samaa'i rajaa an ya'tihi Jibrilu bima sa'alahu. Kati Nabbi Muhammad yasigala nga amakulu yasigala nga atutte ekiseera kiwanvu, amakulu nga amaaso ge buli budde atulina kuggulu amakulu nga asuubira nti obudde bwonna Jibrilu alayhi salatu wassalam asobola okujja n'abeera nga amuwa amawulire agakwata ku ekyo kyeyasaba Allah tabaraka wa ta'ala. Kakati Ibn Abbas agamba radiyallahu anhuma nti Allah kwe kussa aya eno aya eri mu suratu al-Baqara eya 10:44 egamba qad nara taqallubaka wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Eyo aya bwetoneka bwe yamala okukka amakulu ng'eraga w'ekitiibwa Nabbi Muhammad nti Allah ategedde okwetaaga kwe kukyuka kw'ekibula, era Allah n'amusuubiza nti ajja kumukkiriza okwolekera ekibula ekyo kyayagala. N'amugamba nti kale nno fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram, beera ng'okyusa ekyenkyo okuva n'olwaliro tandika okubeera nga bw'obeera osaala oyolekera masjid al-haram e Makka nga Allah gyamukkiriza okubeera nga yolekera. Era Allah yagamba nti wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu, nammwe abakkiriza buli wonna we munaabeeranga muli nga musaala mubeerenga nga mwolekeza ebyenyi byammwe ku sayidi ya Kaaba. Allah n'agamba nti wa innal ladhina utul kitaba, wabula abo abaweebwa ekitabo, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, bamanyi bulungi nnyo nti okukkirizibwa kwa Nabbi okukyusa ekibula ave Baitul Maqdis abeere ng'ayolekera Makka, bakimanyi bulungi nti annahu al-haqqu min rabbihim, nti ago mazima agavudde eri omulezi waabwe, naye wama Allahu bighafilin amma ya'malun, Allah si mugayavu ku bye bakola. Eyo aya ne kakati nga bw'omanyi bulijjo muna enkola y'abantu, tewabaawo ekintu kye babadde baagala buli lwe kibeera nga kivudde wadde nga kyekituufu batera okukyogerera amafuukuule. Kakati kigambibwa nti omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam
bwe yali asaala ng'ayolekedde qibla ki Baitul Maqdis waliwo abayudaaya abaasanyuka abamu nga n'okusiramuka basiramuse. Kakati omubaka alayhi salatu wassalamu Allah bw'amukkiriza okukyusa qibla abeere ng'ayolekera Makka. Kati Allah yamanya nti waliwo ebigambo ebijja okwogera bwe bajja okwogera. Kati Allah kwe kumutegeeza namugamba sayaqulu sufahau minan nas ma wallahum, bajja gamba abatamanyi mu bantu nga Allah ategeezaamu abayudaaya nti bajja gamba abatamanyi mu bantu nti ma wallahum, kiki ekibakyusizza an qiblatihim allati kanu alaiha, okuva ku kibula kyabwe kiri ekikadde kibabadde nga boolekera nga basaala. Allah n'agamba nabbi Muhammad qul lillahi almashriqu walmaghrib, bagambe nti bwa Allah obuvanjuba era bwa Allah obugwanjuba, yahadi man yasha'u ila siratin mustaqim. Makulu ti Allah okulagira nabbi okukyusa nti abadde ayolekera eno kati ajuka ayolekera eno, byonna bw'obwolekero bwonna bwa Allah tabaraka wa ta'ala, mashariki wa Allah ne magharibi wa Allah. Ekyo bwe kyaggwa Allah namugamba nti wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, nabwe kityo twabafuula mu abakkiriza abasiraamu nga muli umma ey'omu makkati. Umma ey'omu makkati amakulu mulimu umma ennungi esinga umma mu zonna ezaakulembera obulungi, ate mmwe umma eri ku butereevu okusinga ku umma mu zonna ezaakulembera. N'agamba Allah nti lakunu shuhadaa ala nnas, musobole okubanga mugenda kuba bajulizi eri abantu. Amakulu umma ya uyo wekitibwa nabbi Muhammad nga bwe kyajja mu bigambo bya nabbi ebirala nti yegenda okujulira nti bannabbi ba Allah batuusa amawulire nga Allah bwe yabalagira okugatuusa ku bantu. Wa yakuna rasulu alaikum shahida, era n'omubaka Muhammad yagenda kubeera ku mmwe nga mujulizi. wama ja'alna alqiblata allati kunta alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimma yanqalibu ala aqibaihi. Allah yagamba nabbi nti tewali nsonga lwaki tukukkiriza okukyusa qibla ekyo kyobadde oyolekera bulijjo ekyo Baitul Maqdis illa okujjako lina'lama ay linadhhara, tusobole okubanga twolesa man yattabi'u ar-rasula, oyo anaasigala nga agoberedde omubaka alayhi salatu wassalam mimma yanqalibu ala aqibaihi, era twolese n'oyo anaakyuka n'abeera nga abagoberera nabbi. Kigambibwa nti abamu ku bayudaaya bwe abaali basiramuse bwe baalaba nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu nga Allah amukkiriza okuva ku qibla ekye Baitul Maqdis abeere nga yolekera Makka, abamu baakaafuwala ne bava mu busiraamu. Kati Allah kyagamba nti kyeyabalagira nabbi, kyeyabakkiriza nabbi okukyusa abeere nga yolekera Makka, abeere nga ava Baitul Maqdis, abeere nga liyadhhara man yattabi'u ar-rasula, ng'ayolesa oyo anaabagoberedde omubaka alayhi salatu wassalam, era ayolese n'oyo anaabeera mwawukanyeeko. Wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hada Allah, nawakubadde nga okukyuka kw'ekibula ekyo kabira kyali kintu kinene amakulu kyakalubirira abantu bangi nnyo, illa okujjako ala alladhina hada Allah, abo Allah byalungamya. Wama kana Allahu liyudhi'a imanakum, kakati eyo aya egamba ekigamba wama kana Allahu liyudhi'a imanakum. Bagamba ba ulama nti owekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam Allah bwe yamulagira okukyusa eqibla okuva Makka, Baitul Maqdis okwolekera Makka, kati waliwo abantu abaali baafa nga we baafire swala zaabwe baalisala nga boolekera Baitul Maqdis. Kakati abantu b'ebika byabwe bamala okuwulira nti nabbi akkiriziddwa okukyusa eqibla, kati ne beeraliikirira eswala z'abaana abaafa nga basala boolekera eri Allah. Gyalagidde nabbi okubeera nga ate akyusa dde Makka, era bamenya abantu wali gwe bayita Asadu bagamba nti yafa akyayolekera eyo, ne Ibn Zurara ne Abu Umama n'abalala. Kati abantu bawe bajje ewa nabbi n'amugamba nti ya Rasulullah, kati abantu baffe baafa naye baali boolekera qibla kiri ekye Baitul Maqdis, ate kakati Allah akukkiriza okubeera nga okyusa obeere nga olekera Makka, kati eswala zaabwe. Kakati Allah kwe kugamba nti wama kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tabaraka wa ta'ala tagenda kubuza imaani. Wano Allah ategeezaamu swala, Allah tagenda kubuza swala zaabwe. Amakulu nti empeera z'eswala zaabwe gezirewa Allah tabaraka wa ta'ala bagenda kuzifuna tebeeralikirira. Inna Allaha, mazima Allah subhanahu wa ta'ala, linnas, ku bantu, la raufur rahim, mukwata mpola ate nga musaasizi. Insha Allah, Allahu a'lamu. Agamateeka kyekitono kisobodde okubeera nga tuwogerako. Era mwanyina fono y'omu mukulwani mukulu bintu Madina bintu Abdul Nur yatugambye nti afunamu okubuzaabuzibwa bw'abeera nga asomeswa edduwa
nga yebuuza nti bw'abanga asoma edduwa yatubajjira ekyokulabirako nti Allahumma laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu. Kakati agamba nti afunamu okubuzaabuzibwa bw'abanga ayimirira ku gondi eyo ku dduwa ezo ng'abadde asaba, ayimirira ku sukuunu, akola atya? Yatuwadde ekyokulabirako nti waliwo abagamba nti Allahumma laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu. Kakati ayimirira atya? Kakati munnange Abawarabu engeri gye bazimbamu olulimi lwabwe, olulimi ng'olulimi baluzimbanga bwe babeera bayimirira ennyukuta eno ebeera eyimirirwako bayimirira ku sukuunu. Tukimanyi bulungi nti engeri gye bazimba Oluwarabu, engeri gye lwazimbwamu, ekyo bayita fi'lu ne fa'il maf'ulun bihi, buli kimu kirina empeerera yaakyo. Kakati mu mbeera eno Allahumma laka nusalli wa nasjudu, ennyukuta eyo original eteekeddwa kubeerako dhamma, kubanga fi'lu ekyo kikolwa kirina kubeerako dhamma. Allahumma laka nusalli wa nasjudu, okitegedde bulungi. Buli lw'okipakingako n'ogamba nti walaka nusalli wa nasjudu, eyo dhamma eyo rafu eyo yeteekeddwa okubeera ku ddaawo eyo kubanga kikolwa. Kakati embeera eno ey'okola qalqala, ey'okulunda qalqala nti walaka nusalli wa nasjude, kuba qalqala eno mu ilmu ya Qur'ani zawulwamu waliwo qalqala asugura ne kubura. Kati kubura yenebeera ng'ogenda kupakinga ku kigambo, era waliwo ebigambo ebikoonwako nti ennyukuta kati nga bolaba pa, nga bolaba kafu, nga bolaba ddaalu, ezo zo qalqala ebeera kubura. Obanga ogenda okuyindako ne qalqala ebeera sugura, enebeera makatikati wano bigambo biri mu ilmu ya Qur'ani. Kakati bw'obanga opakinga kati tugeze nga ku ddaalu, naam, n'ogamba nti Allahumma laka nusalli wa nasjudu, obeera mutuufu olw'ensonga nti obeera ennyukuta ogiwadde haqqi yaayo kubanga eyo fi'ilu eteekeddwa okubeera nga marufuu. Sanga ate bw'ogamba nti Allahumma laka nusalli wa nasjudu, era obeera okoze kituufu olw'ensonga nti Abawarabu bwe babeera bapakinga ku bigambo embeera yaabwe bapakinga ku sukuunu. Kati ate eddaalu bw'olunda nankani mu mbeera ya Qur'ani bwe kibanga gy'oyise, kati ddaalu bw'ebeera ng'epakingako balina ogiteekako qalqala n'ebeera walaka nusalli. Amakulu tekikyuka insha Allahu ta'ala, wabula ekisobola okukyuka sebogamba nti Allahumma laka nusalli wa nasjuda, oba Allahumma laka nusalli wa nasjudi n'oteekako kasra, olwo oba okyusizza. Naye kasogamba nti Allahumma laka nusalli wa nasjudu, osigala oli mutuufu, oba Allahumma laka nusalli wa nasjude, wenna insha Allah osigala oli mutuufu, kubanga byonna mu Luwarabu insha Allahu ta'ala mwebiri tebikyusa makulu bw'obeera nga bwoze. Ekisobola okukyusa ekkulu eryo kwegamba nti Allahumma laka nusalli wa nasjuda, olwo obeera okyusizza, oba wa nasjudi n'oteekako kasra insha Allahu ta'ala. Allahu a'lam. Atugamba era mukuru munaffe ono mukuru Madina bintu Abdul Nur yatugambye nti bannange, lwaki Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti inna kaida kunna azim, lwaki abakyala, lwaki Allah bwe yaleegera ku bakyala ekyo kigambo yakigamba bw'atyo nti enkwe z'abakyala z'amaanyi nnyo. Kakati munnange mukuru Madina bintu Abdul Nur, ekigambo ekyo bwe kito kyajja mu suratu Yusufu, mukyala wa kabaka, mukyala wa waziri so si kabaka, waziru bwe yamala okufuuka ekizibu waka nga yeegwanyiriza eyali omukozi we Yusufu alayhi salatu wassalam, nga yagadde okubeera nti bakola ki, nti babeera bonna mu mbeera etali nnungi. Kakati emitawaana egyaliwaawo gyejjajjiramu ekigambo ekyayogerwa waziru n'agamba nti inna kaida kunna azim. Kyafa ekiwanvu kirimu ebintu bingi. Kale omukyala oyo bw'amala okwegwanyiza Yusufu yali tamanyi nti mukama we amwegwanyiza. Kati olunaku olumu omukyala n'atendewalirwa n'amugamba nti haitalaka, mpitaako mangu Yusufu, jangu wano. Kati Yusufu bwe yayingira mu kisenge tamanyi mukama we kyamugamba. Kakati agenda okulaba ng'omukyala atandise obuntu ntwawo. Kati wastabaka albab, Yusufu kyava adduka abeerenga adda ku mulyango afuluma agende. Kakati omukyala n'amusimbako emisinde kakana nga amukutte ekkanzu. Bwagikwata ekkanzu n'agiuza. Kati mu kugiraagira bw'ati ekkanzu n'eyulika emabega eno. Kati wa alfa ya sayidaha lada albabe, kati omukyala aba akyanyolanyola Yusufu awo, agenda okugira bw'ati nga bbaawe ali ku mulyango. Ebyo byonna ebibadde bigenda mu maaso abiraba. Omukyala kyava agamba ekigambo ekyewunyisa nti ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayusjana aw adhabun alim. Olwakyusiza statement agitadde
ku Yusuf agamba bawe nti majazao man arada bi ahlika su'a mpera kinsaniro yabadde ayagaliza mukyalawo okumukolako ebikolwa ebikyamu illa ayusjana okujjako omuntu oyo bwafaanana bwatyo abasaana kuyingira komera au adhabun alim oba okukoberezebwa ebibonezo nga byamaanyi nga biruma nnyo kati amakulu omukyala n'agira statement n'agikyusa ekikolwa kyabadde akola ku Yusufu ate n'agamba nti Yusufu yabadde akimukolako kati waliwo ebintu byali bingi kakati munnange oluvannyuma lwa byonna baulama bagamba tuhal a'zamu min hadha al-kayd alladhi bari'at bihi nafsuha mimma aradat wa fa'alat wa ramat bihi nabiy Allah Yusuf nti bannange waliwo olukwe olwali lubadde olukwe nga lwankukunala okusinga olukwe olwakolebwa omukyalo ono bwe yaddira ekikolwa yennyini kyabadde akola n'akyejjako kiyali ayagala okukolanga n'okutandika okukikola abadde atandise okukikola amakulu ng'atandise okuyuzaayuza engoye za nabbi wa Allah tabaraka wa taala kati ekikolwa yennyini kyabadde akola ate n'akikwata n'akissa ku Yusufu waliwo omuntu eyali akoze olukwe olufaanana bwe lutyo mu byafaayo by'obulamu bw'abantu kakati bawo omukyala oyo bwe yamala okwetegereza ebintu byonna nga bwe bibadde Allah yagawa washahida shahidu min ahliha awaliwo amawulire paka Allah n'abingiramu n'atuusa n'okwatuza omwana yali omute yali abigoberera okitegedde bulungi kati omusajja kyava agamba ati inna kaida kunna azim mazima ekweza abakyala za amaanyi nnyo kati abawali mbatugamba bakadde baffe nti omukyala kituufu sinti buli kintu kyonna kiinako olukwe nga luba lw'amaanyi wabula omukyala bagamba abawalimu nti omukyala senga aba yeetaaze omusajja ng'amwetaaze nga bw'olaba omukyala ono bwe yali yeetaaze Yusufu n'omusajja nga yeetaaze omukyala ng'abasajja beetaaga abakyala olwaleero omukyala yasinga okuba n'enkwe n'obukodyo obw'amaanyi ennyo okusinga omusajja nkiddamu batugamba baulama nti omukyala senga aba yeetaaze omusajja okwetaaga ddala kwennyini okuwa obwetaavu nga bw'olaba omukyala ono bwe yali yeetaaze Yusufu n'omusajja n'abeera nga yeetaaze omukyala yasinga okuba n'obukodyo n'enkwe z'amaanyi ennyo okusinga enkwe omusajja z'abeera nazo ng'abeera yeetaaze omukyala makulu nti omukyala afuba nnyo n'akola kano n'akola kali n'akola kali omusajja ne bw'abeera nga tabiriiko bwe kibeera nga Allah tamusaasidde omusajja ono ayinza okulemererwa n'abeera nga asuula omukyalo oyo mu kikolwa nga kikyamu kyova olaba ng'amateeka g'obusiraamu gaateekawo embeera nti wateekwa okubaawo okwawukana gaateekawo kwegamba nti wateekwa okubaawo enjawulo nnene wakati wa okuwangaala kw'abasajja n'abakyala kyewaze era kino abawali bateekeddwa okukimanya ti abawalimu abamu beesembereza nnyo abakyala n'abakyala beegomba abasajja nga bw'olaba omusajja bwe yeegomba omukyala n'abakyala beegomba abasajja ekyo kya butonde Allah kikola bw'atyo kyova olaba nga nabbi yatugaana okweyawulira abasajja okweyawulira n'abakyala ng'omusajja oyinza okuba nga tobiriiko naye ate omukyala n'akwegomba n'otawaanya omutima gwe wadde ng'ayinza oluusi obutakugamba kati obusiraamu kwe kuteekawo enjawulo ne bubeera nga bwatekawo bakyala wateeka okubaawo enjawulo nene obasajja obute nabbi yagamba teyawuliranga omu mummwe n'omukyala ataliwe nga tamuzira kuwasa ng'omusajja oyinza okuba nga omukyala tomuliiko naye ate ye naakubeerako kitegede munnange ekyo insha Allahu taala ti munnange ekigambibwa wano kigambibwa nti abakyala enkwe zaabwe zibeera z'amaanyi nnyo senga aba yeetaaza omusajja okusinga enkwe z'abasajja senga omusajja abeera yeetaaza omukyala wallahu a'lam amukadde waffe gwe bayita bamuyita Muhammadu bamuyita Muadhu Muhammadu Abu Maslama tukulamusize kawempe mbogaawo yatugambye nti mukulu Kakande we yali asomesaawo yayogera ku aya eziraga nti waliwo enjawulo wakati wa okuwangala kw'omukkiriza n'atali mukkiriza n'akoona ku aya ezo ziri mu sura ki
mukadde waffe twagamba nti aya esooka eri mu suratu Swadi aya ya 27 Allah agamba nti am naj'alu alladhina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alu almuttaqina kal fujjar. Aya esooka insha Allah. Aya endala eri mu suratu al-Jafiya igamba nti am hasba alladhina jtarahu sayyi'at naj'alahum kal ladhina amanu wa amilu salihati sawa'an mahayahum wa matuhum sa'a ma yahkumun. Eri mu suratu Sajda insha Allah ta'ala aya jajisange eri ku 18 abiri insha Allah ta'ala. Ezo aya twazikonako. Abu Aslama ya tugambye nti ayagala okufunako ku makulu ga aya eri mu suratu al-Baqara gamba nti kana an-nasu ummatan wahida faja'ala Allah yagamba nti kana an-nasu ummatan wahidan fab'atha Allahu an-nabiyina mubashiran wa mundhirin. Yatugambye mukuru mukama waffe oyo nti ayagala okutegeera ku makulu ga aya munange aya eyo Allah yagamba tabaraka wa ta'ala wallahu a'lam nti kana an-nasu ummatan wahida ay jama'atan wahida nti abantu mukusooka bali nga bali jamemu muttafiqina ala al-iman billahi thumma ikhtalafu nga bonna bali bawula batugamba nti oluvannyuma lw'okuva kwa nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam kyatwala ebyasa 10 ng'abantu bali kunzikirizeemu ala al-iman billahi nga bonna bali kunzikirizeemu nga tewali shiriki tewali bid'a tewali iki bonna nga bali kunzikiriza emu insha Allah ta'ala. Kati Allah kyagamba kana an-nasu ummatan wahida ayi abantu bali nga muttafiqina ala al-iman billahi nga begatta bali wamu mu kukkiriza Allah tabaraka n'okubeera nga bamusinza. kakati thumma ikhtalafu. Ibn Abbas yalinga asoma aya gama kana an-nas ummatan wahida fakhtalafu bwato byasoma nga qira'atu at-tafsiriyya. Wakati Allah yagamba tabaraka wa ta'ala kana an-nas ummatan wahidan abantu bali umma emu amakuru ala al-iman billahi tabaraka wa ta'ala nga bakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. kakati oluvanyuma fakhtalafu ay nebawukana bamara okwawukana fab'atha Allahu an-nabiyina Allah n'atandika okubatumira bannabi mubashirina baberenga babawa amawulire ag'essanyu amakuru nti omuntu yenna anaabeera zeewa Allah tabaraka wa ta'ala n'abeera nga alongoosezza Allah ajja kumuwa ejjana wa munzirina era ne babeera nga babawa amawulire ag'okubatiisa nti yenna anaabeera alemedde ku bujeemu ne shiriki bw'anadde wa Allah tabaraka wa ta'ala ajja kubeera nga amwokya omuliro. si kyekyokka wa anzala ma'ahum alkitaba bilhaqqi Allah tabaraka wa ta'ala n'abeera nga byalinga atuma bannabbi bano yabatumanga n'ebitabo ebyo nga bijjuddemu amazima liyahkuma baina an-nasi ebitabo bisobola okubeera nga biramula wakati w'abantu fima ikhtalafu fihi kwekyo kibawukana bamakulu mibirenga mu bitabo bino nga mwajjiramu bujjira nti bannange buli mwali ku tawhidu nga mwawula Allah tabaraka wa ta'ala. kakati tawhidu era yuno mudemu awule Allah tabaraka wa ta'ala kakati agoge mazima agajjira mu bitabo biberenge bitabo bisomerwamu amateeka agana laga abantu ekyo kibayawukanako okitegedde. Allah nagamba nti wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum albayinatu baghyan bainahum. Allah agamba tabaraka wa ta'ala nti abantu bano wa makhtalafa fihi kati eno fihi edda kuwa ekitibwa nabbi Muhammad wa makhtalafa fihi tebayawukana ku butuufu bw'okutumwa kwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam illa alladhina utuhu okujjako abo abaali baweebwa ekitabo min ba'di ma ja'ahum albayinati baghyan bainahum oluvannyuma lw'okubeera nga baali bajjiddwa obulunga obunyonyofu naye kiki ekyabaviirako okwawukana ku nabbi Muhammad bagana okumukkiriza baghyan bainahum olw'ensaalwa ezaali ze baalina mu mitima gyabwe amakulu nziramu. Allah yagamba nti abantu mu kusookera ddala baali ummeemu bwe bamala okubeera nga baali ummeemu fakhtalafu ne baawukana bwe baayawukana faba'atha Allahu an-nabiyina Allah tabaraka wa ta'ala n'atuma bannabbi babeerenga babazza ku ekyo ekituufu kye baaliko. kati bannabbi abo bajja n'ebitabo ng'ebitabo birimu amazima. Bannabbi bano babeerenga basomera abantu ebitabo eby'amateeka agabirimu basobole okubeera nga balamula wakati w'abantu fima ikhtalafu fihi mu ekyo kye baayawukanamu. kati Allah n'agamba wa ikhtalafa fihi tewali abo baayawukana ku nabbi Muhammad amakulu ku butuufu okutuma kwa nabbi Muhammad illa alladhina utuhu okujjako abo abaweebwa ekitabo min ba'di ma ja'atuhum albayinati oluvannyuma lw'okubeera nga baali bajjiddwa
obunyonyofu baghiyan bainahum naye ng'ekyabakoze ekyo zensaalwa ze bayina fahada llahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi kati Allah tabaraka wa ta'ala nalungamya abakkiriza ku ekyo kye bayawukanamu min alhaqqi biidhnihi nga amakulu nga Allah balungamiza ku mazima olw'obuyinza bwe wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim Allah alungamya oyo gwaba yagadde nga amulungamiza insha Allah ta'ala ku kubo igoroku jazakumullahu khaira subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh